kabeto mulunyamuwe kubanga yewaya kulago mukwano otomuwa kuba musango. Most incredibly, it's your girl, me, it's your boy, Young. You ready? Omulabi waffe omulungi tuli ku program kifansalira nkwaniriza nnyo ate omulundi gwaffe ogwokubiri Masaka. Kakati no mukwano njagala okubeera nga nkubuuzaako gwe azuukuse naffe oli ku Bukedde TV yo namba emu nakusuubiza nti tujja kubeera nga tukyalirako abantu b'e Masaka abakyasinze okubeera n'ebyakabi twalonzeemu abantu abalina ebyakabi. Kakati no wano wendi bayitawo ku Obama Classic Furniture oluguudo Steel Kampala Road kwenkyali era nko tugenda okubeera nga tukulaga enjawulo leo wakati wa furniture ono. Olwo furniture w'abantu abafumbo nga balina abaana famire olwo ne famire ne furniture w'abano bakimera bakyeyiya babbire abakyali singo ne tuba ne furniture w'abamaama abebbeeyi batata abalina amaka byonna mukwano nkwaniriza era nga njagala oneegatteko wendi wano nga tutandika program siriwonzeka nga we nagambye nti ndiwo ate nagenda okubeera nga tusomesa olunaku olwaleero designer waffe want furniture olunaku olwaleero njagala muwa akakisa naye ate ndowooza atubuuzeko n'oluvannyuma tujja kubeera nga tutandika program yaffe. Sabo nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Amanya gaffe. Amanya nze Saalongo Salimu. Abasinga bamanyi nga Saalongo Kiwangala. Agaddemu nga bwe bakulaba Saalongo bagenda gaaniyo nagenda otusomesa gwetutalabako mu feesi batunuulire. Amanya gange nze Saalongo Salimu. Abasinga bamanyi nga Saalongo Kiwangala oba Saalongo Obama Classic Furniture e Masaka Kampala Road opposite Umeme wetukolera emirimu gyaffe egya furniture. Kale kati tutandikirewo abantu nabasuubiza tugenda kubeera nga twogera ku furniture oba furniture tubiyite ebibajje omanyi TV yaffe ya Luganda buli kimu twaganya tuza mu lulimi luli olwaffe Oluganda buli muntu lwategeera abazungu lwe bategeera abasudani buli omu lwategeera. Kakati njagala otusomeseko olunaku olwaleero ne Masaka furniture wene Masaka omuntu ali ku mulembe yandibadde na furniture afaanana atya era tugenda kusoma enjawulo eri wakati wa furniture agenda mu nnyumba ng'obadde oli wafunda ng'olina room emu oba rooms bbiri nga nfunda era otulage ne furniture agenda mu nnyumba nga wazimba mansion yo olina ebisenge nga 5 oba 6 oba 10 naye ng'oyagala mu furniture omulungi ow'abaana ow'abagenyi asookerwako yenjawulo gye twagala tusookere ku kyolowooza. Furniture gwe twalibadde tusookerako twalisookedde ku furniture ow'omuntu alina amaka amalungi agateredde kuba kati furniture ow'okweyiyayiya abadde tali kulina ate edduuka ate wali buzibu katwagala tulabe entebe eziriwo kati furniture aliwo mpya tulabe amanya abantu abasinga tebawula mmeeza zino baŋŋambye waliwo mmeeza ze tusomerako ebitabo baŋŋambye waliwo dining ze tulirako emmere baŋŋambye waliwo mmeeza yo nga ya decoration ya muddiro wakati oteekako kimuli tolina ate kujja nti ate osomereko tutandike n'emmeeza zaffe olabye oti twayitandise n'emmeeza waliwo emmeeza eno ya muddiro egenda muddiro eddiro nga liri executive terisaalimbirwamu baana ligendamu abantu abuvunanyizibwa kati emmeeza eno tusobola okugikola nga egenda ku buli ddiro lyonna lyosanze oba muli ntebe yonna naye kati eno emmeeza twagikola nga fashion yaayo ekwatagana n'entebe yaayo emmeeza eno nga bw'ogiraba tefaanagana na mmeeza nsiige vanish emmeeza ezisinga zonna zitera kuba za vanish naye kati emmeeza twagikola nga erina okugenda entebe nga bw'eba eyambadde n'emmeeza nga bw'eyambala kati kano ke mwateekako kalina kubeera nga kakwatagana n'entebe ne kapeti no design yatandikira weri Masaka wokka eri Masaka wokka emmeeza eno omuntu asobola okuba nga omulyango gwalina gulimu amakoona amanyi nga womanyi enkuubokuubo z'amayumba ekirawuli kino kivaako okijjako nosooka n'okisitulako n'oyingiza sitandi yaayo yokka oyingiza sitandi yaayo yokka n'ogisetinga obulungi w'oyagala n'oyita n'ogituuzaako wamala ogituuzaako emmeeza eno esobola okuba nga ekuzitoweredde mu sayizi yaayo nga tosobola gisitula emmeeza eno ogivuga kuba emuvinga bulungi nebanga eriko obupiira n'etambula etambula bulungi eddiro balya
aha obanga oyagala kusiimuula ddiiro abantu abasinga amadiiro bagasiimuula bagooza kati emmeeza eno eba ezitowa n'oba ogambye mwana nti genda olongoose mu ddiiro agivuga n'emuvinga nedda ewantu ewalala webadde n'alongoosaawo. Emmeeza egenda mu ddiiro nga kiririwa? Emmeeza eno okusinziira ku bungi bw'entebe eziriko kuba emmeeza eno tuzikola nga zibeera mu peya meeza 2 tugikola mu ntebe yaayo etuuza 9 ebeera 9 seats be batuulako mu siiti omwo kuba abantu abasinga omusiŋŋaana yalina eddiiro ddene nga yateekamu entebe za mirundi 2 kuba talinayo ntebe zifaanagana nga zisobola okumala eddiiro lye n'agula seeti eno ate n'agenda newala n'anoonyayo seeti endala nayeta n'ateeka mu ddiiro libeera nga liri matankane n'emmeeza ng'efaanana yokka. Kaakati emmeeza eno bw'oba ogirina kitegeeza ebintu byonna oba obirina oba olina entebe olina emmeeza ne kapeti nga byonna eddiiro bifaanagana. Kati wansi wano wagendawo ekimuli ekirungi nga kirabikira mu ndabirwamu muno oba tutaddemu kimuli osobola okuteekamu bayibo kuba emmeeza zino ziri 2 emu esobola okuba ya bimuli endala oteekamu bayibo oba kulaani oba amawulire oyinza okuba nga wotuuka ewaka n'otuula mu ntebe amawulire tekyekakisa gateeka wano kuba bano bateekawo services endala magiraasi n'ebyokunywa kati emmeeza eno eyaka etya soketi eziri okumpi mu ddiiro emmeeza eno ogifumitamu waya eno esobola okuba nga nnyimpi naye osumululako wansi wali nosaako waya empanvu saako waya empanvu emmeeza eno erimu amataala munda wano nga bw'ogalaba gakola bulungi layiti y'omu ddiiro oba tayagala layiti eva waggulu nga layiti eri wansi emmeeza eno ebekolera bulungi layiti eyo ennyabo. Kati ekirala kye nandyagadde obeere ng'obuulira abalabi baffe abalungi ku mmeeza eno abantu edda munnange baali babikako ebitambaala ku mmeeza biki simanyi oba omulembe ogwo gukyaliwo? Emmeeza eno togendako kitambaala mpozi nga gw'olina ekitambaala kikyogamba nti bwe nkibikka ku ddiiro lyonna nekibikka ku ntebe zonna ne zibuna nsobolako kone ku ntebe kuno naye obutambaala obwo wano tulemedde nnyo mu bitambaala ebinene omuntu addira ogutambaala n'agubikka ku ntebe oba ku mmeeza ne gugibulizaamu ate neefa naye nga oyitaba ekyo entebe ogireka n'emmeeza eno nga byonna biri openi fashioni zaayo nezisobola okuba nga zirabika giraasi erabika ekimuli kyotadde eno bibeera nga birabika bulungi. Dayiningi eno yekola ku kyokulya kulya sinakindi obanga toli bize nnyo ewaka osobola nayo gisomerako ebitabo byoba amawulirego naye nga ebyo ebisigadde nga amawulire naki bibeera eri mu siitingi kati wano tukolagana na kulya. Dayiningi eno ekola bulungi mu saavisi y'okulya dayiningi eno nene kubanga n'omuti gwerimu munene wano mu ggwanga tulina emiti 3 egy'amaanyi egivuganya buli muntu gw'osiŋŋana mu nju y'omuntu n'ogamba oyo omusajja alina ekintu kiri kilaasi. Tulinawo omuvule gwe guno gwolabamu dayiningi eno eri muvule. Tulinawo omuti nga mawogani guli mu dayiningi gyeziri eri munda endala ez'amawogani. Tulinawo n'omuti ogumanyiddwa ng'enkoba nayo weeri dayiningi y'enkoba. Kati egyo emiti 3 bw'ogisiŋŋana mu nju y'omuntu ogamba nti ono sente yazikola era zimuyitaba. Yes, tuli ku Bukedde TV omulabi waffe omulungi program ya Kifansalira twasazeewo tubeere nga tukyalira bannamasaka abantu baffe ab'e Masaka ate bo batulage ebintu bino by'okubeera nga beesalira babitegeera batya bo baabikola batya. Kakati no tukuleetedde furniture ow'omulembe twagala designinge eddiiro lyo twagala oyige engeri gye badesigningamu eddiiro lyo yesaawa saalo ng'abeere nga nnyingizaako munda ate era atulage endowooza ebiriyo. Tugenda kutandikira ku kisaalongo tutandikire ku kitanda ekitanda kino bw'okikompeyalinga n'entebe eriko ziri emmeeza n'eddayiningi eno byonna biraba bigwa ku muntu alinawo atakyeyiya. Ekitanda kino abantu abasinga bamanyi nti buli kitanda ekinene kibeera mazungutu naye nga si bwe kibeera byonna birina amannya gaabyo ag'enjawulo. Kati ekitanda kino
okiraba nti kinene fasoni yayo giraba nti nnungi owenjogera ennyango era ayinza okiyita mazongoto naye nga si bwe kiri eno ddaaba ebeera 6 ku 6 naye kati yo fasoni yaayo n'erinnya lyayo twagibatiza erinnya tugiyita bangalo bangalo bedi eno erina kubeera mu nju zifaanana zitya? enju zonna kwegamba zitali badde nga za kitiibwa kuba fasoni z'enju nnyingi nazo naye enju gy'olaba nga ya kitiibwa oli ayina enju yennene oba tegula agiseresa tegula oba baati y'ekotayiro oba mwamba oba kinaye nga njogiraba ya kitiibwa enju yonna erina ekitiibwa ng'oli yakola sente ze bantu beebaka bubi bantu baagala kukola madiiro nosinga otuuka mu kisengo gaddala eddiiro nnyini kisenga kino yennyini ddiiro oba bamwazise kituufu bantu bangi baagala nnyo okukola eddiiro nosinga neddiiro nga kyekyo kati nga tugenda kuwummulamu naye nga tetunawummulamu birungo ki bye mutadde mu bitanda bino byogaa nti kati omuntu ali ku mulembe omuntu amanyi okwesalira amanyi ebyakabi ekitanda kikyandibadde kibeera bwe kiti oba kino kyekitandibuze ku kitanda ky'omuntu amanyi ebyomulembe birungo ki bayongedde mu bitanda bino okunyiriza ebitanda bino kati design zo ziraba otunuzaamu wali oziraba amapeesa ogalaba gali reflectinga ganjawulo ekiro gaaka oba otaddemu ettaala wali ennungi design yakyo giraba fasoni zedda tezaaliko ezo design webaka mu kitanda ng'omuntu ne wabeera eri takulengera okiraba wano wansi wano sickness eri wano mu saizi ya wano ogituuzamu mufaliso gwonna ne gutuulamu bulungi ne woba otaddeko bed cover bikwata bulungi level ekitanda kino omuti gwe tugikolamu gubeera mugumu bulungi omuntu wajja nakisinkana agamba nti ekitanda mwana wa muzukulu yalowooza kugula ekitanda era kino ekitanda oba okiguza oleka okiramidde tokireka mu bbanga abaana bayinza okyetemeramu byonna byakifansalira tukyaliko Obama Classic Furniture wano Masaka. Nyongera okubeera n'okukwebaza mukwano nti webale kubeera ku Bukedde TV okyali mu programu ye yakifansalira ndowooza olabye nti ne mu kisenge tutuuseeyo abantu abamu twesalira kuva ku ddiiro kuva ku ngoye ne twerabira n'egye tusula kyovula nga ab'e Masaka bagambe nti bo tebakoma kubeera nga wamma ssente bazikola wabula ate n'okuzeeteekamu ekitanda nga kino bw'okigula n'okiteeka mu nnyumba yo n'okiteeka mu kisenge kyo embeera teyinza kubeera nga ekutambulira bubi n'akatono era ebintu byonna bikutereera jjukira nti ensibuko y'essanyu tuba tulo kasita oba nga woosula ewalungi ennyo essanyu lijja kubeerako emirembe n'emirembe ndowooza kyekyo ketuwummulemu n'oluvannyuma tugenda kubeera nga tukoma tukyalina Ssaalongo Obama wano ku Obama Classic Furniture tukomawo mukwano tovaawo. Yokolina muwanyirire mbamwegomba bangi nga banamanyire tasaliza kabeto mulunyamuwe kubanga yewaya kulago mukwano otomuwa kuba musa